Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Omusumba Sarah Swaga nga nsinzidde wano ku Community Prayer Fellowship okubeera nga ngabanako wamu naawe nga n'ekigambo kye tugenda okugabanako olwaleero kye kigambo eky'omusaayi. Omusaayi gwatandikira wa? Omusaayi gutuyamba ki? Omusaayi tugukozesa ddi? Era omusaayi lwaki gulina amaanyi? Katusooke tusabe. Taata ow'ekisa ekingi tukwebaza gwatusobozesezza okuba nga tulikyali balamu olunaku olwaleero. Weebale nnyo Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amiina. Kati munnange ggwe andaba olunaku olwaleero njagala kukutegeeza ku kigambo ekiyitibwa omusaayi gwa Yesu Kristo. Omusaayi gwa Yesu Kristo okugutegeera obulungi kirungi nnyo n'osooka otegeera okugwa kw'omwana w'omuntu. Otusoma mu ssuula y'olubereberye essuula ey'okusatu tulaba nga Adamu ne Eva baava ku biragiro bya Katonda ne bakola ebyabwe. Era bwe baakola ebyabwe nga bw'obeera awaka ng'olina omwana n'omugamba tokwata ku muliro. Bw'onookwata ku muliro ogwo gujja kwokya, ate bwe gunaaba tegukwokyezza oyinza n'okufiirwa obulamu bwo nga n'otukuma ku bulumi. Era bw'onoogukwatako toliremwa kwokyebwa. Kati omwana n'afuna mukwano gwe n'amugamba gwe omuliro tegujja kwokya. Nze bwe nali nkyali muto nga nina emyaka ndowooza gyalinga 6 oba 7 nagenda ne nkyalira jjajja wange azaala mmange. Yali mukyala nga beereeyo e Bulemeezi. Kati ne ŋŋenda. Naye olw'okuba nali muto sikyajjukira omwana oyo gwe nali naye oba ye yali ani, sikyamujjukira. Naye ebiseera ebyo baayokyanga ebikoomi ne bateekako ebisubi ne bakyokya ekikoomi ne kibeera nga kinene nnyo. Naye ebikoomi ebyo bwe byayakanga byalwangawo okumalamu omuliro gwajjanga gubeera ng'ogukendeera naye okutuuka nga eri munda gukyaliyo. Kati olw'okuba nze okutegeera kwange kwali kukyali kutono naye kirabika omwana gwe nali naye ye yali ategeera okunsinga. Kati n'aŋŋamba omuliro gukyalimu omwo, ne ŋŋamba gwaweddemu. N'aŋŋamba gukyalimu, n'aŋŋamba gwaweddemu. N'aŋŋamba kale tambulamuko, ne ntambulamuko awasooka. Ne gutanjokya nga vvu lyereere. N'aŋŋamba weeyongereyo, ne neeyongerayo. N'aŋŋamba weeyongereyo. Bwe nateekayo ekigere kyonna ne kigiikako olunyata, ne nkuba emiranga bambi jjajja gwe nali nzize okukyalira ye yankima ne banjiwako sukaali era n'olwaleero enkovu nkyagirina. Lwaki? Nga ebiragiro ebya jjajja nti temugendayo ku kikoomi nabivaako. Ne ngoberera ebyono muto munnange era namaliriza enkovu n'olwaleero njirina ku kigere. Kati ne mu kwonoona bwe kityo bwe kyali nti Adamu ne Eva Mukama yabagamba titemulyanga ku muti guno. Bo ne basalawo ne bawuliriza omusota era n'okufa ne kujja. Naye kati olw'okuba nga Katonda ono ye yali yatonda omuntu ng'era ng'amwagala nga bwe mbawadde ekyokulabirako ekya jjajja wange nti olw'okuba nga ye yampa etteeka nti sigendayo ku kikoomi ne nninnyako. Naye olw'okuba nga yali anjagala yankolerawo embeera ey'okunjiirako sukaali ku kigere n'okumpitira omusawo. Ebiseera ebyo abasawo baatambuliranga ku ggaali nga bamuyita n'ajja n'akujjanjabira awaka n'akukuba empiso. Kati nga wano e Bulaaya ze bayita home visits. Kale ebiseera ebyo byalingawo. Era omusawo yajjanga n'ankuba empiso okusobola okuwona ekiwundu. Kati ne ku Katonda yasala ekisolo n'ayambaza Adamu ne Eva eddiba ebbisi eririko omusaayi. Era okuva olwo Adamu ne Eva ne batandika okusaddaakanga n'okulimanga ebisolo, okulundanga ebisolo nga bakimanyi nti mu musaayi mwe muli obulamu. Tukiraba nga kijja kitambula mu baana ba Isirayiri okutuukira ddala bwe kituuka ku ffe ab'omulembe gwa Yesu Kristo, ng'olunaku olusembayo ku nsi ng'ali ekyeggulo agamba nti guno gwe mubiri gwange ate guno gwe musaayi gwange
ogwaweebwayo ku lw'obubi okunaaza ebibi. Kakati omusaayi guno guliwo okunaaza obubi, guliwo okwogera ku lw'obulamu bwo, guliwo okwogera ku lw'egeneration zonna ezigenda okuvaamu, guliwo okwogera ku lw'ensimbi zo, guliwo okwogera ku lwa buli kimu nga gwogera okutangirira enkola ey'omubi eyajja olw'ekibi. Kati olunaku lwaleero njagala omanye nti omusaayi gwe gunaaza obubi, oba mu ndagaano enkadde gwe gwabikkanga ku kibi. Baatayiriranga ne bagamba waaye katukoleko ssaddaaka eno tuyambe. Naye Kristo bwe yajja omusaayi gunaaza ne gumalirawo ddala. Y'ensonga lwaki omuntu bw'aba ng'asazeewo n'afuuka omukristaayo n'akkiriza n'alokoka, kubanga kyangu nnyo okubeera omukristaayo naye nga tolokokanga. Kyangu nnyo okubeera omufumbo nga te toli wampeta. Oyinza okubeera omufumbo nga gw'ofumbirwa buli lunaku. Ogenda n'osulako ew'omukwano gwo oba ewa mukyala wo oba ewa mwami wo. Ffe mu Bayibuli awo oba oli mufumbo. Abantu abamu bafumbirwako ssaawa, abamu bafumbirwako nnaku, abalala bafumbirwa wiikendi, bwe bityo. Naye ekituufu kiri nti omuntu osobola okubeera omukristaayo naye nga toyatulanga bulokozi. Kati ekyo njagala okyesigaliza olwaleero. Bw'oba nga towangayo bulamu bwo n'ogamba Yesu Kristo gwe mulokozi w'obulamu bwange, kyandibadde kirungi nnyo nga tugenda nga tweyongerayo mu kuyiga ku musaayi guno, otandikire ku kitandikirwako, okkirize oyingire mu ndagaano nga Kristo gye yayingiramu n'abayigirizwa ku lunaku lwe baamulyamu olukwe. Yayingira mu ndagaano nabo ne banywa omusaayi gwe ne balya omubiri gwe, amakulu gaakyo ne bafuuka kimu. Kati naawe njagala ekyo ky'oba okola ate awo tuneeyongerayo mu nsonga ey'omusaayi. Mukama akuwa omukisa. Nsigadde ndi omusumba Sarah Swaga wano mu Community Prayer Fellowship International. God bless you.